Okulonda kwa bonna nga kunaabaawo mu ggwanga, ebitongole ebyenjawulo bikola emirimu egy'enjawulo okukakasa nti akalulu kavaamu bulungi nga kamazima n'obwenkanya, ate n'okukuuma eggwanga nga teritaagusetaguse olw'akalulu ako akaba kabaddewo. Ng'oggyeko akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyizibwa obutereevu ku nsonga eno, poliisi n'ebitongole ebigiyambako, bannamawulire, ebibiina by'obannakyewa n'abatunuulizi b'okulonda n'ebitongole ebirala byetaba mu kalulu kano. Ekimu ku bitongole ebyaweebwa olukusa okulondoola akalulu mu kulonda kuno okwakaggwa kye kibiina ekitaba bannamateeka mu Uganda, ki Uganda Law Society. Kati olwaleero nga bafulumya bye baalaba mu kulonda kuno, tebalina bigambo biwoomu eri akakiiko k'ebyokulonda olw'okutegeka okulonda kwe balumiriza nti kwabadde kujjuddemu ebinakuwaza bingi ddala. Abantu nga bakwatibwa ne bakubibwa akalulu nga tekanatuuka mu campaigns n'akalulu nga katuuse, baleeta ebyuma bibi machine ebitakola, netulaba nga bannayuganda basinga tebeetaba na mu kulonda. Naye ate ffe ekyasinga otutaba nesinga okunyikiriza enfuga y'amateeka y'engeri gye bakwatamu abantu abakwatiddwa be babuzizaawo. Tukimanyi nti ssaawa eno ba deputy president banupu 2 babuzibwawo n'abantu abalala gavumenti ebeegaana mbu tebalina. Netulaba abantu ab'enjawulo abakwatibwa ne batwalibwa mu makooti ag'enjawulo. Alipoota yaffe eraze nti ffe be twakawolereza bali bantu nga 3. Bano batuuse n'okusaba omulamuzi Simon Byabakama n'olukiiko lwakola nalwo emirimu balekulire emirimu gyabwe nga kw'ossa n'okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka olw'okukola emirimu gyabwe mu ngeri yagadde bengalye. Bagamba nti Electoral Commission Byabakama wabanga alemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okukola omulimu gwe ogumuweebwa ssemateeka, yandwadde ng'era alekulira mirimu. Ndowooza mulidde n'omulala ng'agamba nti okulekulira kwokka tekimala, yandwadde era avunaanibwa. Nja kuwa ekyokulabirako era basinzidde kyogamba nti gavumenti yafulumya ssente nnyingi nnyo ku buuma obweyatu bwa BVV machine ne butakola. Omulimu wa musolo ssente zagendera bwereere. Ani alina obuvunaanyizibwa n'alina okusasulira loosi eyo gavumenti gye yakola. Bannamateeka bano balumiriza nti embeera y'obwerinde eri mu ggwanga ebatuusizza n'okutya okuwolereza abantu naddala abo abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Kubanga bannamateeka abalala balowooza nti bw'ojja kuwolereza abantu katugambe abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform nti abamu ku bantu ba gavumenti bayinza okukulaba ng'omuntu awagira ekibiina ekyo. Kyokka munnamateeka wa NUP era omubaka omulonde wa Kira Municipality George Musisi alabudde bannamateeka obuteetuulako ng'omulimu gwabwe gusaanawo. Uganda Farmers Association, Uganda Surveyors Society, Uganda Medical Association. If lawyers are not shouting themselves forth, our constitution is 30 years old. That Bill of Rights that was there, I don't think it has ever been attacked in its certain history than it has been in the last 4 to 6 years. Amyuka President wa Uganda Law Society Anthony Asiimwe wano wasinzidde n'ayambalira essiga eddamuzi olw'okweyambisibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe ne batulugunya bannayuganda mu kifo ky'okubawa obwenkanya. Tulabye nga kkooti era kye tutakkaanya nakyo bazikozeseza nnyo nti omuntu yenna gwe baleeta avudde ku poliisi bamuyisiza wa DPP bamuleese mu kkooti oba emisango bagiwandiise batya mu bukyamu oba kkooti ekirabira ddala nti emisango gya byabufuzi, kkooti naye ateekeriza okukozesebwa abantu abo abantu basindika busindisi mu makomera. Era olabye n'obuzibu obuze mu maaso saawa eno okufuna bbeeyiro mu kkooti kizibu nnyo, okusaba omuntu okumuyimiriza ne bakkiriza kizibu nnyo. Bannamateeka bano era bakukkulumidde abakulu mu ssiga eddamuzi olw'okubasibira ekikookolo ne batabayita ku mukolo omutongole oguggulawo omwaka gw'amateeka ogubaddewo olunaku olwaleero. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.